Ku bbalaza ya wiiki eno twakulaga omusajja yayita Nabbi Samuel Kalafa omusigenye ng'oni atwala ekkanisa emanyiddwa nga God's Chosen Ministry ekiwanyi mu disitulikiti y'e Namutumba asabira abantu oluvannyuma lw'okukola obusolosolo omuli okubambula engoye okubassaako omumwa n'abanuuna mbo nga abasikamu ebyawongo ng'eno bw'afujja amalusu ebbali n'ebirala. Ono twamusangira ku olwo ng'aliko omusajja n'omukazi baasabira nga bali bute ng'eno babakwasiza emisubbaawa mb'olwo abasabire. Oluvannyuma lw'akulira enzikiriza y'abalokole e Namutumba, Bishop Noah Muwagula mwegaana nga bw'atamumanyi mu nzikiriza yaabwe n'okuvumirira ebikolwa bye waliwo abagoberezebwa abaavuddeyo okumuweera obujulizi nga babakoledde amatendo mu bulamu bwabwe newankubadde ng'abasabira abambudde ng'eno bw'abakomberera. He picked up many things in the village around the clan. Then he burnt. After burning, I did not finish up even 1 month. I got pregnant. Naye n'obulwaire nalwala ekigero okumala emyezi 3 nga tekiwona. Natambula najja mu madwaliro byalema, najja mu kusoga byalema. Kati olwaleero ab'obuyinza okuli abakulembeze mu nzikiriza ab'ebyokwerinda n'abalala basinkanye okubaganya ebirowoozo ku butya bwe bayinza okwegobako Namujinga ekikula kino. Wano akulira abalokole e Namutumba, Bishop Noah Muwagula wategeereza nga Kalafa bw'atali yekka nga waliwo n'omusajja omulala asaba mu nsaba ng'eno ng'ono yatendeka omusiginyi ono. David Kintu omulabirizi w'amakanisa g'abalokole e Namutumba ate nga yakulira ekitongole ekitaba enzikiriza mu disitulikiti eno Kintu Religious Council of Uganda akkaatiriza n'okwegaana omusajja ono nga watali kitundu ku bo era nga mu bitabo byabwe tebamuyina. Twenda okutegeeza obusiki bwaife Namutumba yona yona kutwaliza awalala Busoga ni Uganda nti oyo tali part of us ti kitundu kwife ng'abaweereza mu Namutumba muno tumuzira mu bitabo byaife aziramu. Mbwawuziza ne ku bakulu mu nzikiriza endala nabo ne bamwegaana. Tujja mu bannayiffe abakatoliki bona ati ife tetumwidi bwe tubuuzaako abaprotestanti bona baliko bati ife tetumutegeera. Kati oyo tiri waife era tutegeeza ewanga nti oyo ife nga Inter-Religious Council ne mu balokole ba born again Pentecostals ti waife oyo ndowooza wa gavumenti n'ategeera engeri gye naamugemamu. Bano baagala omusajja ono akwatibwe era anoonyerezebweko ku bikolwa by'akola kubanga avumaganya ekifaananyi ky'ekkanisa. Kubanga ebintu bye tubona biremera bye muli kubona ku butambi eyo bivumisa endikiriza bivumisa okuweereza kwe tuweerezaamu ng'abaweereza ba Katonda. So tumaliriza nga abantu bano abali mu mbeera efaana kontinenti balina agemebwa era mukulu Kalafoni gavumenti eri ku mwenda emubuuzeeko ebintu byakola niyabitoola. Amyuka RDC Paul Waiswa ategeeza ng'ebikolwa ebyesitaza omusajja ono byakola bwe byamuwaliriza okuddukira mu bakulu b'enzikiriza okulaba nga babirwanyisa. Bambula abakazi engoye, baabonka amabeere, baabalumaluma, ekyo kimenera irala kikontana n'amateeka, kikontana n'enzikiriza, kyova nayise bukubirire Inter-Religious Council nze n'olukiiko lwaife lwa disitulikiti okubona nti sobola okuziyiza ebikolwa ebyo obuteeyongera mu maiso. Agamba nti newankubadde gavumenti ewa abantu eddembe okusinza mu ngeri ze baagala tekiwa bantu beeto kubikola mu ngeri emenya amateeka. Kimena amateeka omusaada okwambula omukazi nga toli na mukyaki aye n'otandika okumwonka amabeere nti oli kumusabira ekyo kikola kya bunanfuusi. Kati onaweze nga bagenda okukola ebikwekweto ku bantu nga bano abafuuze okutandika n'olunaku olw'enkya. Nenda kulabula iwe bw'obanga ddala okola ebikolwa ebitayida ekola ebikolwa ebimena amateeka ng'oyenda byakufuna ssente iwe terosibe Namutumba ebibyo nga tukaali kutandika kikwekweto.